ebigambo bulijjo bye twogera oba oliawo n'obibuusa amaaso kati ogenda kubeera ng'okiwulira. Abasirikale abawererako ddala 600 lulambirira ge bakaba ge bakomba. Nsumuludde Ekigudde Emulago ogenda kubeera ng'okiwulira. 600 balaajana bali Amaziga bafeesa abasirikale ekimu State House mukwano gwange bunkenke. Kaakati ebigambo sooka bifune naye katuve wa omwami ono katono nnyo sooka owulire ebigambo bino obyetaaga nnyo obitegeere tusumule. Video sooka ogimpeera ekigalo ompyo subscribing mukama wange kakati tusimbule omulundi gumu. Abaganda mubasasudde mu Maziga na bwavu na biwoobe na kusula njala. President Museveni mazima abaganda abaatusembeza bemumanyi bulungi nti tebasusula basembeza baatusembeza ffe tuli balaalo. Nze ndi musajja muhima jjajjange Yokaana Katenda awo mu Kirase Maddugomba. Naye President Museveni tewandisasudde bubi basajja baganda Maziga. Abasajja abaganda baavu. Abaana wano mu Buganda baavu kati ate otaddeko n'okubawamba. Amazima gali nti ezo zi drone siza nuupu. Nze ndi mwana we Makindi enkulidde wano mu Kibaati mu gete ewa dokita wano. Ampuliriza bw'oba okyafumitiriza ku bigambo ebyo ng'okyalowooza oba mukwano gwange w'oli oli seefu kaakati abasajja bo bamaze dde okubeera nga bakirengera nti tewali ali seefu. Nakusabye video eno sooka ogimpeera ekigalo munnange ampuliriza. Okimanyi tutambula ne Hajimiti omusomi w'edduwa ennamba gy'olabaawo okoonako mukoone. Kaakati ompya nkusaba osubscribinge okoone ku kade tusimbule omulundi gumu. Kaakati video eno ogenda kubeera ng'owulira ebikanga ogenda kubeera ng'owulira ebitiisa. Nkugambye nti abasirikale abawerera ddala 600 lulambirira bano nga ba Uganda bakuumaddembe eyaabwe bamaze okubeera nga bavuunika. Kakati Ekigudde Emulago kyogenda okubeera ng'owulira poliisi Emulago ebigambo si birungi. Emiranga Amaziga okwazirana be baana baliwo naye nga sinabakubeera nga nkutwala mu mboozi eno ekankanyiza n'emiti eyeraliikiriza bannayuganda olw'okubanga mukwano gwange bakuumaddembe kaakati be bakaaba Amaziga. President Kyagulanyi Ssentamu yajja atugamba buli muntu ajja kubeera nga aloza ku bulumi, buli muntu agenda kubeera nga kinaakirozaako, buli muntu agenda kubeera nga afeesa ajja kubanga akaaba. Kaakati abasirikale olwaleero kibaguddeko. Ono yabagamba bamulonde ajja kuba buli muntu kakadde atandikirwako ne batawulira ne bagaana ne bafuuka nampulira zibi. Kaakati olwaleero kigudde waabwe. Kaakati nno mukwano gwange nga sinnakutwala mu bigambo ebyo mu bulambirira kubeera nga obiraba njagala olabe obuvo n'obuddo obwa pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo atandika atya atuusa atya awo ani yamukwatako bwe nkujja mu katambi kano kenkulaga kati essaawa zino aka pulezidenti nkula direct ku Kigudde ku bantu 600 abasirikale. Kyagulanyi ebyobufuzi si bipya gyali bw'olabira ku maka mwava n'obumalirivu bwe yalaga ng'anoonya ekifo ky'omubaka owa Kyaddondo East mu byobufuzi ebyakalulu bye yasooka okwetabamu. Enjogera ya Ssemutegulwara mugongo nga kye baagutuma tegunnakikwata erabika nga buli lukya etuukira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu eyayatiikirira ennyo nga Bobi Wine. Eyatandika ng'omuvubuka eyeeyiya mu nzigoto oba ggeto y'ekamwokya olwaleero akola buli ekisoboka wansi w'enjuba okufuna entebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Okukitegeera nti Kyagulanyi yazaalibwa nga 12 Februari 1982 kyokka tekimala nga toyongedde kulondoola bulamu bwe bwaddirira ng'amaze okulaba omusana ogwasooka. Ediyawe nga muyimbi munnabyabufuzi era mukulu wa Kyagulanyi bwe tutaba bakyamu yandibanga nsonga nkulu nnyo lwaki omuvubuka ono olwaleero alikyali. Mu maka g'omugenzi Wellington Jackson Ssentamu yawe ye mwana eyasooka okuvaamu n'atandika okuyimba era nga mu mboozi yanyumya nti Kyagulanyi yamuleetanga omulenzi abafumbira ku kakyayi nga bakola okwegezaamu. Agenda mu kasiwukira naye nga tewayingirikika. Nasangayo omusajja gwe bayita Robert Segawa. Kati naawo akola drum, but that time he was a producer. Namugamba nze Ediyawe era manze mugana wa Ediyawe nze Robert Kyagulanyi naye mbadde nsaba kumproducinga akayimba. Era namusangako ennaku ezo naga nti oluyimba Florida era nagituuma yawe kuba nali simumanyi. Kati ne bakola akagoma. Ekyokubeera omuyimbi owa ddala Kyagulanyi yakyegomberaawo era ne yeetuuma erinnya Bobby Rob MC nga ne munywanyi we bwe bajja sifaayo yeetuumye erinnya Master Parrot.
Yawe yafuna omukisa ogweyongerayo okusoma mu ggwanga lya America era bw'atuukeyo n'amaliriza emisomo egyamutwala ate yeeyongerayo okusoma okukola ebidongo by'omu nnyimba oba production. Ono mwendowooza kuba naye ebirala simanyi oba njiwa wakati ye wali kane. Ng'akyali mu America yeekolerawo studio eyiye gye yatuuma Dream Studios. Wabula abaali awo muto we Bobby Rob MC n'amukubira akasimu okumubuulira ku mbeera eyali ewaka. N'agamba leeta studio akasajja akatutta nti ka brown head ndikeeka nti kamiliyoni. Omusajja atukuba hiiti agenda ina mukazi we mugagga amutwala mu bagopa n'alikodi ng'ati tulina bwetukuba. So nentandika birowoozaako nange Uganda nentandika okuba nga njimisinga kaakati nentuleta studio yena njikoze Dream Studio nga yange. Ekirowoozo ekikoma nekitandika okujja. Ntandika n'okwebuuza ye waaki abantu bagenda e Nairobi okurekodinga nga maze okufuna specs za studio ze Nairobi nga kyenina wano mu America kisinga. Lwali olwo nenkwata entanda yange nengitikka nendeta ebyuma nina akayumba kange nali nazimba mu buvubuka Kamwokyawo nenkatematema netutandika kye bayita Dream Studios. Dream Studio project yaffe yali Bobby Wine in beginning. Yawe ebyokuyimba okukwe yasooka n'abissa ku bbali n'asalawo okuyamba mutowo okwabika ne Chameleone era teyalwa byayimba ensi n'ebyaniriza. Ono anyumya nti yalabirawo nga mu myaka gya 2000 Bobby akyusa mu byayimba n'atandika okugattikamu ebyobufuzi. Era wafuna n'akalulu okugwera tekirowoozaako nendowooza buli time ereeta ekirowoozo mu ggwe ku budde obwo obutuufu. Eddie Yawe y'omu ku bannabyabufuzi abazze nga bakwatira ekibiina ki Democratic Party bendera mu bululu bw'eggwanga obw'enjawulo kyokka ne muganda w'omulala Fred Sentamu Nyanzi naye ebyobufuzi azze nga abyenyigiramu. Yawe alowooza nti ebyobufuzi kibalondoola nga mmandwa okuviira ddala ku jjajjaabwe Joseph Walakira omu ku bantu abayambira ddala abayeekera ba National Resistance Army okuwangula olutalo era n'alufiiramu. Olutalo bwe lujja jjajjaffe afiiridde mu lutalo wamu taata waffe omu Daniel bamusaliddeko omutwe mu luggya ng'atakwese taata mu siringi n'abayeekera lwakwese awo tuwanganguse. Music abadde abuzeebuzeemuko ate yaddamu nga tuwanganguse nga tuli ku booda y'emutukula oluusi utaffiliatinga n'ekyotera. Enfunda nnyingi zensisinkanye mukyala wa Kyagulanyi Barbara Itungo wabula nga mu mboozi gye tunyumya antegeeza nnyo nti bba ebigenda mu maaso mu yabirabanga lwa kusirika kyokka n'asalanga waabiyise mu kuyimba. Watuukira okwogera aba alina byalabye overtime n'abigatta n'abwatuka lumu ate oba n'ekirala kye njagala abantu bamanye ku nnyimba za Bobby Wine eziri revolutional afuluma awaka ng'agenza okukola ebirala akomawo na luyimba tezimutwalira budde kukola kubanga abeera amaze ebbanga nga ensonga agiraba naye nga tanaweza kupayiringa kujjuza bokisi kukola kukyogerako mulundi gwe. Kakati nno obadde obiyita byakusaaga byakusema olw'okuba omulaba wano ng'afuuse pulezidenti wa National Unity Platform ate nga ye ebigambo bye akakasa nti yalondibwa ne bannayuganda okubeera nga bamutuuza entebe mu ntebe akaluluke ne babba kabbe ono alumiriza nti yawangula n'ebitundu 5 mu 3 ku buli 100 ng'awangula mwami Museveni mbuono n'abba mubbe ebigambo bya pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu si byange. Kakati mukwano gwange ampuliriza njagala nkutwale mu katambi ke naggambye osooka olaba Amaziga osooka olaba obunkenke osooka owulire Ensasagge ampuliriza ng'abayitibwa abakuumaddembe bano abandikumye munnayuganda ate kakati essaawa zino teweewuunya teweekanga eyo ewammwe ng'olabye abasirikale bakutte emmundu abapoliisi nga bakuyingiridde kubanga ekibaguddeko ampuliriza ne bw'obeera ggwe osobola okubeera nga okemwa kubanga bano balina abakyala bano balina abaana balina famire nabo ng'abantu balina obuvunaanyizibwa naye nkugambye nti bali lukaaga lulambirira essaawa zino nga bali ku nguudo babundabunda essaawa zino bali ku nguudo balinga bolaba street kids babundabunda olukaaga lulambirira 1 2 3 4 5 lukaaga nga bapoliisi bano bonna nga balina n'emmundu nkugambye tebalina bwe begeka luba bano bamaze okubeera nga bagobwa sooka olaba akatambi kano ebigambo bino oleme gamba nti byange. Banne makubiri omulanga kino ekiri e Uganda buli omu ajja kiwulira bino bya nnaku
ni baganda baffe aba police ade babira kutaka lye Mulago hospital bawereddwa ennaku 2 bawadde ennaku 2 zokka okubeera nga baamukettako eryo era nga bagambiddwa oba kigambiddwa ennyumba 143 ez'abapoliisi n'abantu adde babeera kutaka eryo lya Mulago hospital be bantu kumpi 6 bonna bagobeddwa ku ttaka eryo soko oli akatambi kano sula ebibi nga mu bitundu ebimu abapoliisi ennyumba ze basulamu nkadde ate ng'ewalala basula mu buyumba bukolerere obw'ekiseera. Ebyafulumidde mu alipoota eno byongera okukkaatirizibwa embeera eri mu bapoliisi abasula mu buyumba obukolerere obuliraanye eddwaliro ly'e Mulago. Bano eddwaliro lyabagobye ku ttaka lyalyo lye baasengako okuva mu 2012. Abasirikale bano bwe tutagenda kwoleka bwenyi bwabwe wadde okwasanguza amannya gaabwe batutegeezezza nti okujja wano baasindikibwa kukola ku byakwerinda bya ddwaliro kyokka olw'obungi bwabwe baali tebasobola kusula munda mu ddwaliro era abakulira Mulago ne bababudamya ku ttaka lino. Bakuwadde wakusula naye enkya bakwagala kuki ku mulimu ne tuyita mu bugubinga obwo naye ekyomukisa omulungi Mulago yali yateekawo wano ekizimbe kyalinga ekkanisa nga kyabibaawo. Mulago netugamba mugende mubeere eyo. Kakati twali bangi n'abalala nga basulawa e Mulago ku poliisi. Kati mu 2014 Mulago ku poliisi ne bagamba administration y'e Mulago negamba abapoliisi abaali basula e Mulago wali ku poliisi kumpi ne casualty nti tulina ettaka eri ebutaka bukirwa twabazimbirayo n'ekizimbe kimu bwe kiba tekibamala muteekeyo obuyumba bwammwe obutontono obutali permanent mugira mukola ki mubeera omwo. Abasirikale abamu tubasanze batandise dde okusiba engugu zaabwe nga n'abamu amabaati bamaze dde okugaseruukulula ku nnyumba zaabwe. Olw'embeera y'omusaala omutono gwe bafuna ate nga guliko ne looni abamu tebamanyi bwe bagenda kusengula abantu baabwe kubazza waakiri mu byalo gye baazaalibwa. It's not only me, many other policemen. Things are not well on their side, most especially as the lower ranks. Me as a person, I earn 480,000. Of the 480,000, I got a loan. Now, the bank takes a half of that money, meaning at the moment I get only 250,000, which cannot even feed the family. Now, if you tell me to live in 2 days, honestly speaking, on humanitarian grounds, I cannot carry this family on the back. Bwe watabawo kikyuka esigadde ennaku 2 zokka lwe lw'omukaaga ne Sande ng'abapoliisi ababadde babeera mu kifo kino nga bamaze okukyamuka ku biragiro by'abakulira eddwaliro ekkulu ery'e Mulago. Tutegeezeddwa nti ennyumba 142 ze ziri mu kifo kino nga be bantu nga 6. Kati sooka okubemu akafaananyi owa poliisi ayina emmundu omugobye ku ttaka ayina famire wadde omusasula ssente entono ayina looni. Sooka ombuulire owa poliisi oyo kyagenda okukola kiri ekintu kimu kukwata mmundu eyo agipangisa omubbi atte Munnayuganda. Ebyo mugenda okuleetawo obutemu obutawedde mu Uganda buli ssaawa lwa nsonga mulemeddwa okulowooleza ensi yammwe. Abakulu bali mu kwekkusa naye nga abaana abato aba poliisi abali wansi bali mu kkaaba Amaziga. Buno butali bwenkanya obuli e Uganda bannaye bungi nnyo. Kulosobola kuŋŋamba nti okutta ettaka ly'e Mulago hospital oyitaddeko pharmacy ennene ya private. Kyokka n'omusikale wennyini alina okukuuma kyokka ate omugobye ku ttaka. Kyokka alina okwata pharmacy ya private alina n'ogiteka ku ttaka erya Mulago. Kyokka omupoliisi ate ye n'omugoba ne bannaaki. Buno butali bwenkanya bannaye bunaagema luddawa. Olw'okubanga nti nno oyita alina bwogerezi kati ye mulala mulina omubonyaabonya. Ffe we tuli okubanga buli lunaku tuba abambulira ensonga ezo tujja bagambako paka we munaakyusa gavumenti mmwe. Kakati nno bw'owulira ebigambo ng'ebyo nga biri mu nsi Uganda ampuliriza ng'omuntu eyandikumye Munnayuganda n'ebintu bye ye muntu essaawa zino ali mu kubundabunda afuuse emmombo ze ng'agobeddwa bugobwa naweebwa ennaku 2. Kakati ng'ono alina emmundu saagala weerabire era nga anoonya ew'okusula anoonya ekyokulya balina abaana beetaaga fiizi abaana balwala nabo ng'abantu beetaaga ekibabeezaawo kubeera nga bagulya amagala eddiba. Kakati nno ampuliriza awo omanyira nti obuzzi bw'emisango mu nsi yo buyinza obutakoma lwaleero buyinza obutakoma nkya okuggyako ng'embeera ekyusiddwa Mukama Katonda n'atuyamba buyambi naye ekitabo ekyo
amaziga go tukyagakaaba. Kaakati no mu mbeera y'emu nakoledde akatambi emisana omusajja amanyiddwa nga minisita wa ssemateeka n'essiga eddamuzi Nobert Mao nga bano balaajana mu State House beebuuza basattira nti ani asomola ebyama bya Mwami Museveni biba tebinaba kutuuka gye biraga nga bannayuganda babifunye dda empapula nga ziri ku social media ebigambo njagala obyewulireko era obyerabireko. Minister Nobert Mao Minister Nobert Mao agenze maaso n'okuba nti yatuuliriza yeebuuziza ebibuuzo bwe yeebuuza ebibuuzo naye ng'ate n'abimuddamu tagenda maaso n'okuba nti amulaba okusinza ku Minister Nobert Mao. Ategeeza nti mu kaseera kano bo nga baminisita mu gavumenti mwe bali beebuuza ani agenda maaso n'okuba nti asomola ebbaluwa z'omukulembeze w'eggwanga General Museveni ne zituuka ku social media platforms. President n'awandiika ng'alina bawandiikira ekyokulabirako ng'ekitongole ekiramuzi ne bisooka ku social media. Mao abadde ayogerera mu annual judges conference ey'omulundi 25 ategeeza n'agamba nti ebbaluwa eziriikinga kiki? Ani ali mu State House abuulira abantu ebyama? Ani amanya nti president akutte pen n'olupapula n'aliikinga president byawa? Tawakanyiza nti si bituufu. Yeebuuziza nti ebbaluwa zino ziriikinga zitya? President n'abaako ensonga gy'ayogeddeko bagyawandiiseko nga tebinabala kutuuka gye biraze ne bifuluma. Mao awadde ekyokulabirako President Yoweri Kaguta Museveni gye bavuddeko yakwata ebbaluwa n'awandiikira Chief Justice yakwata pen n'olupapula n'awandiika ebbaluwa ng'egenda eri Chief Justice Ssaabalamuzi w'eggwanga ku nsonga za properties ez'obusiraamu. Mu bbaluwa n'atuuliriza General Yoweri Kaguta Museveni yali alaga obutali bumativu engeri ekitongole ekiramuzi gye kiyinza okugenda maaso n'okulabika nti kisalawo nga bwe kyasala nti ebintu by'obusiraamu properties omuli n'omuzikiti omukulu Kampala mukadde gugende maaso n'okuba nti gutundibwa ku nnyondo. President nga yeewuunya nti ekyo kiyinza kuba kikolebwa kitya. Ebbaluwa eyo n'egenda maaso n'okuba nti atuliriza yaliikinga. Naye wakati mu kuliikinga oba mugenda maaso n'okuba nti esomolwa President Museveni abagenda maaso n'okuba nti bamuvuganya era abamu sojja ku luwonzi bamukubamu ebituli nga bagamba nti ng'omukulembeze w'eggwanga ebitongole ebya gavumenti birina okubeera nga byetongodde nabwe kityo President Museveni nti talina buyinza talina genda maaso n'okuba nti akwata pen olupapula awandiikire ekitongole ng'ekiramuzi ng'akiragira ekyokukola. Yakwata pen n'olupapula n'asindikirwa Ssaabalamuzi nga kisoboka kitya ekyo. Bamuvuganya ne bagamba nti kaakati abo obuwera ofuuse mulamuzi nga gwe Ssaabalamuzi nga gwe President nga gwe Sipiika nga gwe buli kimu munnaaye. Mao agamba nti ebbaluwa zino mugenda maaso n'okulabika nti zifuluma bwe zityo. Ziteeka ekitongole ekiramuzi mu kattu era kiraga nti abalamuzi bano balina gye bajja instructions okukola emirimu gyabwe. Abantu kitegeeza tebajja kuddamu kulabika nti beesiga ekitongole ekiramuzi. Era okusinziira ku Mao agamba nti wabaddewo n'enkola ng'abalamuzi abagenda maaso n'okuba nti bakoze mu ngeri yeetongodde ng'abalamuzi ate kabineti bw'etuuka eri baminisita mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni nti bwe balaba omulamuzi nga takoze nga omulamuzi ng'akoze nga mulamuzi n'atakola nga bwe bandi gadde nti ekibeera mu kabineti eyo abalamuzi abo bamanyi okubacunya ne babakunya. Nti ekyo nakyo kirina okulabika nti kikoma kabineti ebeere nga terina buyinza kudda ku mulamuzi nemucunya nemubuuza ebibuuzo ekyo tekikola. Mubakange mubaleke bakole. Kale atuliza mukwano gwaffe ataddeko Pale FM badde nkutegeezezzaako nti ebbaluwa nnyingi ezibadde zigenda maaso n'okuba nti ziva mu gavumenti ministries ne agencies ez'enjawulo ezibadde zigenda maaso n'okuba nti ziriikinga
ebibuuzo ne bijja bingi mu bantu naddala abagenda maaso n'okuba nti bagoberera nga beebuuza nti ki ekigenda mu maaso. Woofiisi ennene bwe ziti kiyinza kitya okuba nti ebbaluwa zisobola okuliikinga ne bisomolwa nga tebinnaba yadde okutuuka gye biraga mukono gwaffe atuliriza bwe naataddeko Pale FM ekkulera omuntu wa bulijjo. Ajjukira nti eyo yali ku nsonga za mubajje. Waliwo ebbaluwa endala yagenda maaso n'okuba nti atuliriza eriikinga President Museveni agiwandiikira baminisitule ya nsonga za byansimbi okulaba nti bataliza omukyalo oli ayitibwa Giradiini Sali bamuleke asigalewo mu minisitule eyo. Ebbaluwa eno egenda maaso n'okuba nti nayo yaliikinga. Bannayuganda ne bagenda maaso n'okuba nti beewuunya nti omuntu agenda maaso n'okuba nti anoonyerezebwako ate kisoboka kitya omukulembeze eggwanga okulagira obulagizi nti oyo asigalewo. Kale ekigambo ekiyitibwa order from above bannayuganda ne bongera okuba nti baakikakasa. Kati mawe abuuza nti ani ali mu State House aliikinga ebintu bino nga birabika okuba nti bya bulabe, akikola nga abaatukoze bubi ebyaddala. Kino nga si kirungi yadde omulundi ogumu n'akatono mu mbeera eno nga bwe bigenda maaso n'okulabika nti bitambula, naye nga bwe bitu bibiri mawe agamba nti ekyamangu kirina okugenda maaso n'okuba nti kikolebwa okusomola ebyama bya pulezidenti by'abawandiise ng'abiwandiikira ministries oba bakulu ab'enjawulo okwetoola eggwanga. Okubisomola kugende maaso n'okuba nti kukuuma kubanga kikosa entambuza y'emirimu mu ggwanga oba oliawo n'abantu okulowooza nti eggwanga lino likulembererwa ku kigambo kimu oba ku linnya limu bwe riti Mr. Above. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osulawo akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu nze nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalimu okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne muwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku nnamba 07528871515.